Buterevu wabala nnyo muganda wange nze Suleiman Sebugwawo kituufu era nga nkuweereza buterevu nga nsinzira no ku muzikiti omukulu ogwa Kampala mukadde era ng'embeera yo yasanyu eri abasiraamu bonna okwetooloola eggwanga kubanga olunaku olwaleero tusala Adhuha era nga wano ku muzikiti eswala ekulembeddwamu Mufuti Mubajje era nga abulidde ku bintu ebyenjawulo era nga tubadde tusuubira nti oba oli awo Minisita w'eggwanga agenda kubanga alabikako olunaku olwaleero wabula olw'obukosefukosefu okubeera nti mugonvugonvu era akiikiriddwa Minisita wa Kampala Hajjati Kabanda era nga ategeezezza abasiraamu abadde bamulindiridde nti Minisita tasobodde kutuukawo olw'ensonga nti alinamu kasenyiga era n'ekifuba nga yeeraliikirira nti oba oli awo ayinza okuba nga COVID-19 so n'asalawo abe nga akola kye tuyita social distancing oba okuba nga yeteeka mu quarantine oba self isolation naye nga mu kubuulira olwaleero mu kusala Eid wano ku Kampala mukadde Mufuti wa Uganda Mubajje asobodde okuba nga yeebazza omukulembeze w'eggwanga okuba nti yavaayo gye buvuddeko n'ateeka omukono ku tteeka erirwanisa n'okuvumirira ebisiyaga mu Uganda. Ono agamba nti n'ekikola kya buzira era mu mawanga naddala ag'Abawarabu gy'atambuddeko eyo ng'afulumya eggwanga asanze abantu ab'enjawulo nga bamwebazza nga bamugamba nti omukulembeze wammwe ow'e Uganda kye yakola kye kikyasinze era bo bali mabega we nga bamuwagira. Ye Hajjati Kabanda olukutte akazindaalo okwogerako eri abasiraamu abazze okusaala Eid olwaleero asobodde okuba nga yeebaza abasiraamu okuba nti bajjumbidde mu bungi ne bakuba nga bakuuma emirembe n'okubeera nti bakkiriza era nga banyweredde ku Katonda mu mbeera yonna. Ono ategeezezza nti bakongera okuba nga bateekawo enteekateeka eyamba ku basiraamu naddala mu nkola ey'emyogga oba parish development model nga bagamba nti eri ebadde teyamba mu basiraamu kubanga mu ddiini y'obusiraamu tokkirizibwa kubanga weewola ssente ezirimu amagoba so nga ate mu nsimbi ziri obadde ozitwala noba nga ozizzaayo mu katini kini naye nga kuliko amagoba ageeyongeramu oba interest. Katonda agamba nti bagenda kuteekawo enkola eya halal ebeera nga ekkirizisa omusiraamu okuba nga asobola okuba nga yeewola ensimbi n'aba nga ate azizzaayo nga teziriemu magoba. Wa alaikum salam wa rahmatullah. My name is Hajara Namudu. I stay in Ibujuko. My husband is President Yoweri Kaguta Museveni, the President of Uganda. President Museveni ye mwami wange bba wange, President wa Uganda. Nze Hajara Namudu, mbeera Bujuko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baba gattirawo. Igwe wali walina okukikuddamu ekyo. Embeera yo bwekyo wekyali wano ku muzikiti gwa Kampala mukadde ng'abantu ab'enjawulo balaga essanyu lyabwe. Mufuti wa Uganda Mubajje asobodde okuba nga ate naye avaayo n'avumirira eky'abantu abavudde batirimbula abantu mu bitundu bya Kasese naddala abaana bato ng'agamba nti kikola kya bumenyi bw'amateeka ate kikola kyesittaza era nga kikola si kya busiraamu era kikola si kya Bwakatonda okutirimbula omwana naddala oyo atanaba kubanga azza musango gwonna n'oli azamanyi obulamu bwe noba nga obukomekkereza era avumiridde ebikolwa bino ng'agamba nti abantu bano basanye beddeko nti kale ate singa bavuddeyo ne baba nga ate oba oli awo balumba abo abalina emmundu ogamba nti kyandibadde kale naye ate okulumba omwana atalina kissi omwana atalina musango ekikolwa ekyo si kya Bwakatonda era naffe twongerawo okukivumirira n'okusaasira abo abakosebwa mu nkola eyo eyali ekasese. Nze Suleiman Sebugwawo ndi ne Davis muhumuza okutuusaako ebifaananyi tukyayongera mu maaso okutuusaako enteekateeka ezikyajja mu mawulire gaffe omuligambuze ku ssaawa emu ageesigika ku ssaawa 4 ndi ku Old Kampala oba Kampala mukadde omuzikiti omukulu mu ggwanga akuume atakuumira mpeera Ssaabasajja Kabaka awangaale.